Ono butukwaniriza nate unakulwale. Nange naye kungo somoza nange nsanyuse nnyo mbadde ndudde okulaba nkwagala nnyo Honorable Nsereko banne kuludo luvuganya government nga kitokota uli ebigambo bya Honorable Nsereko rather ya Nsereko eri abali kudo luvuganya government mukasera akya akazibunga kano tubali bade tubasubira okwatagana obukwatagana kyensinga okumanya ku Honorable Nsereko mwesimbu ate bambi ayina omukwano ogwaddala ayiwawo omubiri ate ogutayina kyegunoonya unconditional nze lumu nasangako Honorable Nsereko oyo nali ngenda kufuluma ggwanga nimusanga ku kisaawe ne ttiimu y'abannamawulire abayitirivu abamu nga bagasakireeyo bemubende baabwa kati omwana omu munnamawulire gwe saagala kwogera linnya lye mukwano gwange ne muyita mubuuzeeko ne mugamba nga abamawulire muli wano muyina press conference tyaa tugenda Zambia nti kiki Honorable Nsereko yatusasulidde ffenna tugenda kulaba mupiira kakati natunulira ekikolwa ekyo omanyi kankubulire Mwami Kungu amawulire mu Uganda muno gakola ebintu biyitirivu kubanga amasomero agasinga gaafa kati tuyina mawulire kati TikTok yegenda egajjawo kubanga twafunako abamanyi abamanyifu naye nga si bamanyi kati be basinga okubuulira abantu kati abamanyi yemmwe bannamawulire naye omuntu okubateekako ssente ze eza air tickets ne hoteli bagende balabe ku mupiira batandika okuganyulwa mu bintu bye bakola bafune n'ebifaananyi ebiririyo fe twasomanga praise of Canada tukola ki tusoma ni kakati omwana bw'atuuka n'akula kati bennasoma nabo bwe ngendayo mu byalo n'embalaba nga twakolanga ffenna geography nnyo ogenda omulaba nga yali abimanyi kati teyabiraba nako akaddiye ne Kampala tajjaayo takyayina ngoye kitegeezo oyo teyafuna mukisa mulungi Nsereko awadde abaana omukisa okulaba ebintu bingi bye batandira byeko Honorable Nsereko oyo abeereddewo abantu omuntu bw'omusanga abeereddewo omuntu agenda okufa omuntu oyo kitegeeza kyamwagalako tekiriiwo muntu mulungi so nze bw'ayogera ekigambo ku muntu nyanguwa nnyo okukikkiriza nti kituufu okusinga omuntu omulala yenna so unity yammwe unity kati etya it is what is expected ekisooka twandyegasse singa tunoonya bukulembeze si kye muliko tumanyi ate ebibi ekibiina ekitusingako amaanyi ate kyo kyawangula dda ekibiina ekisinga amaanyi ku opposition ye NUP kyawangula dda ki omukulembeze waabwe si ye president wa NUP oyinza omuyita n'omuyita ekirala omuyita Mwami Kyagulanyi oba nati kati okimuyita naye nga toli mu lukuŋŋaana lwe oyina muyita president kakati so NUP yawangula dda bwa president yes kati bo bali mu mbeera ey'okubeera nga kyaggwa kakati gwe bw'omuyingiza mu mbeera erowooza nti mugenda kinoonya ngadde mabega nga babuuza okolera ani abo ab'olugezigezi ennyo ab'oluzungu abo twababuuka abamasuuti aboogera ebingi so nga bababuuka isi so tolina kubuuza mu byobufuzi biringa byakujjanjaba Katonda yawonya naye musawo yalya ssente ye Katonda talabikako kakati mu byobufuzi singa abalina omukisa gw'okubeera nga be baliko mwanjo bakkiriza Katonda n'abayamba ye n'atalabika naye bo ne bawangula kyali badde kisoboka okwegatta kati tuyina ngeri yonna gye twegatta kuba n'ebigendererwa tetubifaananya fe tulowooza bintu birala na buli muntu alowooza bintu birala kakati oyinza okugamba kubanga buli kibiina ekyamazima kyava mu kirala kati okwegatta it takes magnanimity wateekeddwa okubaawo fe bwe tukujja ne nkugamba nti okulonda tetuyinza kugendamu kubanga tosobola kuwangula gwe noŋŋamba nti ekyetagisa kiri kintu eki kakube kakuume owakola ki waliwo kalonde kakuume beerawo naye nga tutaddeko kabale kakati nze
nze amanyi obulungi nti asinga yabakabaze nze nga ebya kanonye kaluka kume bibate bikyakola oyagala bongereko kabale oli tabifaako n'ebyo kanoonya n'okkakuuma yakabala anti da tebalina buyinza bukabala anti kati antiiru ng'obufunye lw'ogenda mu kulonda kati ffe kye tugamba naye ffe tulabibwanga basiru mwabaga nti tunoonya obuyinza obukabala okusooka nga tetunagenda mu kanoonya kalonde kakuume ffe tuli bamanyi naye abamanyifu bagamba nti gwe byomanyi bya kisiru omumanyi omumanyifu amuga nti gwe byomanyi bya kisiru kwaguli mumanyi kamuli bubi naye bali bamanyifu kati ekyo oludda oluvuganya kirutemyemu ebiti bibeka bibiri olw'abamanyi n'abamanyifu simple kakati abamanyi nga basirika paka naye olowooza ki kirabika kino katonda yagenda okyekolerako tulindemu fear is life ogenda okugira oti omuntu ogenda okugira buli weekend ogenda okukubira omuntu ali mu kulaba nteeze kubaza amanyi nti asobola n'ozibala n'amanyazo ezo ayongeramu tekinologiya wa zibala nti luli zaali nyingi tezijja abalika kati nafunye drone kati kubanga toyina kyakola naye nga kiruma ate ng'omulonzi tuyina kye bayita low relative political maturity of the masses omulonzi ye tannaba kusitulwa bumanyi kutuuka kutegeera njawulo y'abintu bino nti waliwo enjawulo wakati w'omumanyi n'omumanyifu content ey'abantu ababiri eyawuka omumanyi n'omumanyifu kati bo baddira omumanyifu kye yayogedde ne bagaa nti kiwedde okay ekyo kintu aliko Mwami Museveni yes asunsuddwa mu butongole leero tumulinde kulayira kati ye president wa Uganda ye kyali mu kukola ze programu ze za bulijjo nga bwagamba nti kati kuno kwetolola kwa myoga owa PDM kati agenda kwetolola kuno kw'obululu naye nga teyeetolola nti abantu bano bamuwagire ye azikiza muliro kuba bo bamanyi nti ekyagaana obululu buli obw'emirundi 5 mu Africa bwenkugambye obuli mu Mali, Burkina, South Sudan n'ensi endala yamanyi nti ezo ekyazigaana okulonda bantu kwegugunga bantu kukola bujogoli bantu kuwamba maje kuwamba oba kitegeera kati ye making sure nti akalulu kano is a thin veneer najigamba aina nga boddira furniture abatulaba abatuuliriza ojokebere emmeeza yo mu China ebeeserera kuno kungulu akabayita ka veneer it is a thin veneer naye akabubi naye nga munda furniture kapere bupere tibiri mu kantu so kakati kano katambula it's a veneer very thin and nice textured veneer nti ayitawo kuweweeza kyovola banti aleka nagamba oyo mulekete mu Muganda singa yali siye waliwo abantu bebatandirangiridde nga nti wasinze era enkole yandikoleddwa nga yandibadde ng'ebadde mu primaries eza NRM kati yo tatunulayo kubanga buli gwe balondera abawuwe anyway wano wabaawo okugamba nti polisi ekuume biki bikuume basobola okulangira eriyo abannabyabufuzi boolabira ddala nga banegotiate nga babaleka ayina omulimu gw'abakolera ng'alaga nti oludda oluvuganya weeruli ebintu ebyo tubiraba naye Munnayuganda tosobola bimulaga n'abiraba bo bano enjawulo yaabwe fe tugamba nti amateeka nga tegakyuse tiriyo naye bo abalala beeyisanga kikere kyo kirowooza nti buli mazzi gakuwugiramu n'agookya abaliwa abamanyifu beeyisanga nga kikere ekikere ekyo kirowooza nti buli mazzi owugiramu kisanga n'ageesera ne kikola ki ne kigwamu ne kifa tukigamba gano geesera onagamba yayogera ki okolera ani oyo otugamba ki sitwagala kumanya so kakati ekyo eza ideology ebbiri pseudo ideology ne substantive tiziyinza kukwatagana so the question is tumulinde kulayira tugenda ennaku z'omwezi nga bwe bazoogera bwe zigenda okubeera kubanga tewaliwo yadde kibiina mu Uganda ekisobola n'okwekalakaasa no political party here
can establish a state of ungovernability. Let me tell you, okugaana okwetaba mu kulonda is a process. It is not spontaneity. It is a process nayo gyopanga nga apanga akalulu. Era nga buli district otaddeyo omuntu agenda okukola ku by'okugaana. Buli district oteekayo nga bw'obeera ne ba coordinator abanoonya obululu, bw'obeera ne ba coordinator abagenda okugaana akalulu ogenda mu maaso, oba okugaana ebivudde mu kulonda birangirira, nga bw'okwasa ebikozesebwa campaign materials, bw'ogaba ne protest materials, nga bw'onoonya external and internal support ku logistics, ne wali bw'onoonya. Era you carry your graph processing nga paka bw'ogamba nti obe negguka kukulangirira ne bakuuma obululu, eno naye ina okubaako kyeggukako. Kati tewali kibiina kyakikola, baakola kya bumanyifu. Bamanyike nti balina n'abantu bangi abambadde reedi, badde ebyekijasi n'obukofi, naye kwegamba nga tebabatendese kubaako bye bakola. Kyovula kati ate intelligence ebakwata buki, ebakwata bukwasi. Baawukako ku bayita ba Green Brigade abali e Zimbabwe, baawukako ku ba Veranda Boys abali e Ghana, baawukako ku ba Jesla Muzee abali e Kenya. Bino birala bya bumanyifu. Okay, good. Alina kipya kyasobola okukolera eggwanga kyatakoze mu myaka 4. Sikimanyi ekimulese sikola bipya kati nze kungu sagala ze kulimba tewaliwo kintu kipya kyalina okujjako ye agenda mu maaso ngera bw'abadde akola ebintu bye. Alina kipya ky'omusuubiramu okujjako ekyogamba nti obakati nteeseteese envuddeko, ekyo kiba kipya kuba tuludo kirabako ng'akikola. Ayogedde ku byokutumbula ebyobulamu, actually ayogedde ku ekamod naga yokka yegenda okuyitibwamu omuntu okukola obugagga. Ati olaba kujjako nga waliwo kati ne factory ekola yiika, naye kati omuntu abantu ba Uganda beeyongerako endeera kufuna ttaka, si kulifuna. Taata wo bw'aba badde ne yiika 4 wafiira bw'ati okugabana mugabana buli omu n'aba n'emu babiri. Nawe n'ozaala ettaka terikyazaala. Nze singa abadde aŋŋamba nti kati tuli mu kuadoptinga Japanese model eya agriculture, nti yiika emu tuleese tekinology agizaaza ebintu ebya mayiro. Japan nagendako mu musomo ogw'okulunda enkoko, omusajja n'aleeta eggi n'asomesa, ng'ali mu kusomesa saawa zigenda okubeera 4 eggi ne lyalula. Tugenda okuvaayo ku saawa 11 nga nkoko osobola ogirya. Kakati nze oyo ye tekinology gwebisuubira ate tamwogeddeeko, so saagala nze kuwayirizawo ekitiibwa candidate wange, sigenda muwayiriza tyagenda kukola bintu bipya. Just nze byemmanyi obulungi agenda kulayira. Era bwe yategeka nti nga 23 nja kugendayo okulonkinga toilet, ajja kugendayo nga tewali njawulo, tewali. Badde manyi mulimu kumusuza ku bunkenke mu abali ku luvuganya. Tasulanga nako ku bunkenke. Actually bamunyonyola bunnyonnyozi nti ono ye gundi. Era bw'aba agenda mu constituency waliwo amubriefing nti wano MP wa wano ye gundi. N'okubamanya tabamanyi ate kati abamanya nti bamukolaki. Balina kye bakola eyo mu parliament. Muwulira yeki kyeyeraliikirira nti babadde bajja kukikola. Baali bagizawo for example budgeting bakoze appropriation nawe ensimbi ne bazize mu biseeyo. Kakati ebyo bo baali be babyekoledde, si nti no babimukoze. Bo baali beetaddemu ssente zaabwe, oba kitegeera budgetary corruption. Kati ye bwe yaziraba nga zaabwe mu kifo ky'okuzeewa, kati n'agigaana. Ebyo ye yabikola, si bo. Ye yekka asinga. Si bo. Si bo. Waliwo John Elton Mabirizi yavuganya. Yabeera avuganya buli ddakiika abeeramu. Yali avuddeko ku ballot paper ndowooza buli kisanja. John Elton. Si oyo ayina n'essomero oba? Naye kati kuno yagidde ku ticket ya Conservative Party. Eya John Kenu James Leman. Bambi. Yamulesera lira asunsuddwa. Gwabadde otegeddeko mu Museveni yekka. Mbadde sitegedde. Ne Joseph Elton Mabirizi waali.
then tulina omusajja bamuyita Kasibante ekibiina ekya NPP kyekimulese NPP kibiina edda nakibulirako nga agula oli alinga akitandise nendoza National Peasants Party oyo badde simumanyi abato kimanyi kati ba peasant baleso waabwe president wakyo Stasha Mayanja akatambika enkuzanyidde akanyiza omukulu candidate buba yes abadde no nga bamuwandiisa nga oli ali mu kuzina mazina Nambole Stasha peasant muyimbi ne peasant yetaga yennyini n'asooka ategeera ekigambo ekyo alaba oba omuyimbi abeera peasant ng'ayimbira Kampala kati kyekinyiza omukulu naga gwe oli eri mu kucyenkyebula mazina ku rale ya Mwami Museveni candidate wo Kasibante ali Lubowa Erweza bamusunsula naye be babasatu Kasibante Mabirizi ne Museveni kati enkya tusuubira Nathan Nandala Mafabi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu at least those two are confirmed oba oli awo n'abalala okuli Mugati gwa Bata Nsereko n'abalala kati awo abantu babiri abalina ku regional presence omanyi politics is on ground ekyo lita kikulimba osobola okubeera ku social media nobeera wanere naye politics owaddala yabeera kuki ground it is never an online affair bino online ogenda okulinnyayo nga waliwo kyotadde kuki ku ground so Nandala ayina ground ye Bugisu kyovala ba President Museveni yadde tayinza kukkiriza Akena okutwala Lango kyovala yasanyuse ne Mao okuvaamu kubanga Acholi sub-region naye badde bajja gitwala kati Acholi tegenda kuvayo candidate atani kakati aba abantu ababiri kyabadde kyangu nnyo abantu beewaabwe bawa obululu Norbert Mao ne Akena kati Nandala Mafabi abantu bewuwe bajamuwa obululu Abagisu bo bajamuwa nga amri ati abantu bewuwe bamuwa kakati olwokuba waliwo a lot of clarity Busoga egenda kulonda ani nga ate kati battleground Buganda kati kitegeeza ziri region yada ino zikiriyalinga waliwo ebintu ebibaloza ajja kuba ajja kola ki but even if is strategic in other words nibo abatabye era abagenda kuwangula kuba aina calculation ya Western kati walabo bululu milioni 8.8 West 8.8 Buganda kakati yebwa ateekako ku 8.8 n'ateekako 7.7 ogwa North kuba eyo tewali wano mulala ayinawo akujjako ye so oyina Western oyina Western oyina North ojigadde ezo regions ezibiri teri candidate ayina biri kati ono wawano eyandibadde nga wa NUP abali bwanti oyina regions biri singa Kampala ne Wakiso ozirina n'ogattako ne substantive Buganda naye kati ye President Museveni kyakola akujjako kati agenda kulwana eriyo naina Palisa Teso sub-region agenda kuwambayo kuba ayinayo Anita Amongo kakati asigalenga Busoga agitunulide bagitaddeko drone ne Buganda kakati eyo waliwo battleground Busoga tebajja kukkiriza presence y'amaanyi kibiina kirala Kabeka Singe era nze nabadde ndowooza nti ajja nakukkiriza Kadaga yesimbewo wa president asobola okutwala akalulu ka Busoga so that nobody else takes it okitegeera kakati wano Kampala ne omuntu okuwangula Kampala ne Wakiso asobola okukola government naye kyemmanyi nti olw'okuba electoral commission n'amateeka tebyakyusibwa era okulonda tujja kutandika saa 8 obwana bujje kike 8 ate tebajja kumala so kakati kitegeeza butandika 8 tebajja kumala naye ababaka bajja bakkiriza bayitemu kuba tayagala backlash ye President Museveni ng'omuyekera amanyi kye bayita escape route nti tolwana na muntu n'omumma waayitira okudduka balekere ababaka bakusigazaayo ebyo byaba bikoze lwakuba era omuntu wa bulijjo ebitabira katono nnyo ono bibiri nawe ebiri
but ababyokwerinda bo ebyokwerinda babinywezeza mu mbeera mwe tuli aleka akati sitayiro y'ebyokwerinda gye batadde mu bululu yeewuunyisa kuba luli ebyokwerinda baali bakozesa tight security nga busajja bubeera buli kamu kakutte emmundu kati baddidde bo ne bakola eggaali zennyini nga zambadde yero nga zezikuuma ebyokwerinda nga bantu abaana ba bulijjo bano baggetto baani afandedde muliro bonna yabakuŋŋaanya ne bafuuka bawagizi kati ne bakuuma bo bennyini ate be bakuuma empisa omanyi amagezi ge yakola bw'oteresa omubbi sente zo ziba ziwonya ate kati ani abaana azibba kati ye yageziwala abamenyi b'amateeka bennyini be yakwasa ogwokenge janyiza mu byokwerinda nze ndabye ekisaawe nkirabidde ku tv naye nga kijjudde emitwe ng'olaba ddamulira yekka yaalya kalakalwagenda tusanyusa naye nange afande singa afuna ekiseera namperezayokko nange ne bankuumira kubanga bannanga abaana bangi banyweza ebyokwerinda okuva afande ddamulira n'afande magambo bwe bajja mu poliisi babikyusizza nnyo kati baddira omanyi omuntu wa bulijjo edda yalinga teyeenyigira mu poliisi era nga ye bw'alaba owa poliisi adduka kitegeeza either ze mukwata oba alina kyazze omukola naye kati bano baleese population nebanga eri part of security omanyi criminal procedure code act gwe kukkiriza gwe okukwata omuntu nga omusango gwabadde agenda okumenya oba gwamenye gusobola omusibisa bagiyita cognizable offense nga basobola omusibira omwaka ogumu n'ekitundu and above gwe private person okkirizibwa omukwata omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo okkirizibwa okukwata kati abaana abo bonna kati bakkirizibwa okukwata omuntu ayagala okwokya petrol station mu mateeka so kye bakoze kati is empowering in nature community. Yes, they've empowered the community nga bakozesa abantu bennyini okunyweza ebyokwerinda kati bo bennyini babawadde poliisi. Thank you afande Damulira sebo kyamagezi nnyo alabika oba bamutendekera Russia semanyi kyamunoonya akatubulire actually lumu ali bakkiriza afande Damulira bwe bawulira kubira kasimu ojje ku programu eno oyogereko y'abantu lwakuba stafunika babize onole ebintu bye wazimbira wano nze nali ndoza bya muzannyo nageza okulaba abantu bansabye nesimbewo bayira we mbadde n'okutandikira awo nakulaba side eri abantu nga because wabaga nti nze nakoowa ebyokwesimbawo nalikirawo bone baga gwe batoyagala tizoke neffe katukusimbewo era kati byendimu era ntuse kikeerezi nze mba mu kyalo tubadde n'emikolo gyange egyo mbadde ndi mu kutendeka abanakuuma obululu ntendeka ebintu byanjawulo kubanga kati n'obuweereza bwennyini ate olina obutendekera structure n'abikola nga bw'oba n'ebintu byoyagala okukola olina abonaayitamu kuba sijja kusiibanga eyo mu byalo nze siri mubaka agenda okubeera mu kuziika naye ndi mubaka agenda okubeerangawo nga buli ekakubye muntegeera nti nabaddewo. Okyute honorable mwetuli akalulu kali katya akalulu sikalina mutawaana kubanga abalina okulonda beba be bakuleese binyuma bibadde tebinyumirangako bwe biti nze kati just okusomozebwa kwofuna nti olina okufuba okulaba nga osuubiza byosobola okutuukiriza era n'okulaba nga okola enteekateeka ezinakusobozesa okutuukiriza bye wasuubiza n'abantu bye baagala ekyamazima ebizibu byabwe bingi bwekuleeyo abantu abasinga tebagimanyi era ne bwomanyi nga bamanyi baba bakubuuza bwekula south oba county oba north nobaga nti eyo north teriiwo eno bagiyita county ye main kati era oli naakubuuza linnya lya mulala naye ku babaka bonna abaali babaddewo ate boogera bakasole abedde edda kwegamba kitegeeza ekitundu kibadde kyerabirwa kati kigenda kuvaayo buvi ogenze kubanunula tugenda bajjayo bujja dipi nze tambulira ku nkumbi nze zigivangako si yero baasi kakati olaba ekisinga okwambaza abantu obubonero obutakedde kubeera nga ye ng'omuntu talina kyasobola kukola kati nga balina kwesigira mu kabonero akazikiza naye kakati nze je kungu tusomye gwe olabeko nga abasomesa nabo bambala uniform
gwasoma gwoyambala omuyizi bali abalonzi basomesa beba kusomesa ebizibu byabwe kati ate gwe azza okusoma gwoyambala uniform gwe tulina kwambala byabwe bo be basigala mu byabwe gwe nojja otuule ebigezo kino bwe kiba kituluma solution eri ki gwe n'oleeta bwe tuba tetulina ndokwa solution eri ki bwe tuba n'ababbi b'amataka solution eri ki naye okujja ngo era waliwo eyabadde azungaawo nze ndi ku baasi ne muganda kale nze ndi ku nkumbi kati nze ngenda zigaba nju ku nju naawe gaba baasi nju ku nju tasobola tukuga nti biweetikka bya bwereere gwe kenyini tobisobola tobirina oli awo oyogera b'abantu baasi bazaagalako bubonero tebaagala za ddala ezikola ssente kati nze ku nomination ngenda kubawa baasi abeebuwekula ogenda bawa baasi nga tevaawo kakati ogwo gwa baasi tugumale abantu beebuwekula ogenda bagulira baasi bo ngenda kubagabira baasi ku lunaku lwennyini lwe neewandiisa kati ebya baasi biggwewo nzijide ku baasi tubagambe nze mbawadde yiyo nze njireese yaddala ddala kakati nze nsinga n'okubeera ne baasi ye tayina that's another area to watch naye nga nkwagaliza birungi byeretonero nalaba abantu baali baga nti tuba tetulina tukiikirira tubadde awo nga nendaba balaga nti parliament kati egenda kweyongeramu abasajja abagezi so no kituufu omanyi Adam twetaaga kakati ndowooza omanyi okulonda okujja tekugenda kubeera kwa bibiina bya bufuzi kugenda kuba kwa Uganda empya kati tuteekeddwa palamenti ya Uganda okugiwa obwongo obugenda okugisobozesa toddira muntu nga tafunangako na ku kaadi yambaga emuyita omanyi waliwo kaadi ebigambo ebibeerako nti okubeerawo okwo kujja kuweesa omukolo ekitiibwa toyinza kuwa tolonda mubaka wa palamenti ng'okirabira ddala tafunangako kaadi emuyita bweti you need to say that again toyinza kukola ki twagala kati abalonzi bagamba ki abalonzi njagala kubategeeza okulonda okujja si kwa bibiina bya bufuzi kwa Uganda empya ey'obusobozi tolonda muntu nga mu bulamu omutunuulira tafunangako yadde ne kaadi emuyita ku mukolo nti okubeerawo okwo kujja kuweesa omukolo ekitiibwa oyo toyita totawaana kumutuma kubanga tabisobola tabijaamu ye yennyini tasobola kukuyamba yeetaaga buyambi yeetaaga kuyambibwa okay so kintwala ku tutandikire eri ku kibiina kyo ekya Democratic Party and I need to get it very clearly you chose not to front a presidential candidate mukalukano mugenda kuwagirani ng'ekibiina kati ng'ekibiina kyonna kisobola okuba tekinnateeka mukono ku kiwandiiko kyani gwe tugenda kuwagira naye ffe ng'abakulembeze pulezidenti nze nga bwe twayisa nti ffe tetugenda kusimbawo ffe tugenda kuwagira pulezidenti Museveni tetumuyinaako mutawaana honorable Mbeki ogenda kuwagira president Museveni kakati sooka ombulire mwami Kkungu nakugamba wano nga tuwogera naye nkugamba nti ekyamazima tujja genda okuva mu kulonda nga aliko balangirira nti yakoze eki yawangudde nga amuddiridde balangirira nti poliisi emwetoolodde waka emukuumirawe muganya okufuluma nga abawangudde bali mu kugolola masuuti kweteekerateekera kulayira tusembera naye kugamba nti guno omwaka tugenda kukola ebintu bingi nnyo nga tuli bize naye nga temulimu makulu era tukola ogenda because I want to put you on record clearly nze ngenda kuwagira President Museveni mu kulonda kuno mukalukano kano you're going to back Mr. Museveni nsubira nti n'obuwagizanya n'okuba tabwetaaga era ogenda nakunoonyeza kalulu ngenda muwagira naye nja kanoonyeza okusinga ndoza waffe so kati olina president w'omwami Mao who is also on record yagenda kuwagira mwami Museveni naye agenda muwagira gwe deputy president we nawe ogambye ogenda kuwagira mwami Museveni honorable Siranda sinaba kuwulira kikye katumulinde oyosaba wanisi kati olwo DP esigaddewa DP if you have the top heads of the party all of them saying the ruling party flag bearer gwe tugenda okusimba mugongo n'okumunoonyeza akalu tumunoonyeze olw'ekyamu kisigaddewa
ffe twasazeewo ekisooka okukola kye bayita parliamentary and local government capture. Ffe tulowooza nti gavumenti eno egenda okukolebwa ejja kisobokera ddala okugimma ababaka ba parliament ababadde bagiwaga ne local government okutuusa ebintu wansi. Era tulowooza nti tewaliwo okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda kubanga amateeka tegakyuse. Kati olw'okuba ffe tumanyi nti tewaliwo okuvuganya, njagala okutegeeza Honorable Mao ye Minister wa Justice and Constitutional Affairs. Omwo mwe muli ne Electoral Commission. Oyinza n'okuba olowooza nti mulalu, naye omulalu bw'akugambanga nti laba omusota gwe towakana togaana kutunulayo olw'okuba muki musota olw'okuba mulalu asobola okuba we yaligwira ogwe yaleka agutegedde. Kakati ffe tukugamba nti ku bwa pulezidenti tewaliwo okuvuganya kubanga amateeka agaliwo galaga nti asinga okwagala okusigalako ye yalonze ababubala. So nga twabagamba nti tukole dialogue tukyuse amateeka ne mutafaayo nga tulaba ekyo temukimanyi naye nga mugamba tetwagala kumanya naffe tukiraba temwagala kumanya. Kakati n'olwekyo ffe abamanyi tetugenda kubeera mu ekyo kiti, ffe tugenda kati muleka addeko. So mumuwagira kubanga mumuwagala oba mumuwagira kubanga newe munamwesimbako temujja kumuwangula? Byombi. Kati okumwagala sikimanyi bulungi oba tukirina naye okulaba nga yaliwo kubanga ffe twawandika naye ekiwandiiko nti twagala amateeka gakyuke. Kati nga bwagenda okuddawo sitwagala munyiiza addawo naye nga ffe ekisookawo era kukyusa mateeka kubanga ye ng'omuntu si kyangu kubanga agenda kuddawo ebisanja bibiri. Kakati tulowooza ti enteekateeka y'okukyusa amateeka yeetaaga babaka ba palamenti ababimanyi. Kati DP ffe twagala bangi. Kakati ffe tuli ku pulaani ya kuteekateeka ekiwandiiko kyaffe ffe kye twakola. So we are not contesting for the next election. Naye we are contesting for the next generation. How about taking power? I thought as a political party you'll be striving okutwala obuyinza. Ali kakati omanyisa awo eno omuntu nga nkugambye tebakyusizza mateeka akugamba nti agenda kutwala buyinza olw'okuba papa afaanaganako ne bana abatutandise mu nassale okutikkira abaana nafa sirabye ku graduation ya mwana wange kati batikkira wa nassale kakati ne basagambiza abalya pate kati fete tutikkira ba nassale mu DP bino tubimanyi muli mu kuzimba kintu tuli mu kuzimba. It will take time but it will be. Yeah, but mu DP. Yes, but as an opposition politician who has been on the opposition, I think Obulamu Bonna. Yes. Chechimune Honorable Norbert Mao. I would expect you at least maybe wembate musimbi omuntu ku kifo kyabo kulembezi bw'eggwanga you back someone okuva ku opposition. Yes, anti for kuwagira is not cosmetic. Fete si kunyumisa bino bebagamba nti kakati kyanyumye nyawo kyanyi yimirira mu bwoti bebakubanga ebifaananyi ng'akutte ne radio si byebyo ffe si bye tulimu. Ffe wateekeddwa okubaawo competition ffe okuwagira omuntu asinge oba bamusinge. Ate teriiwo kati ffe weeri we tugenda okuvuganya ku bubaka bwa parliament competition ekyamazima weeri ne ku local government weeri. Kakati ffe tetugenda kukola bintu nga tumanyi nti tibisoboka kigenda kuvaayo tetujja. Omanyi mu nsi muno abantu ba biti bibiri abeeyisa mu neeyisa ne bakola n'ebintu nga bo tebeefiirayo nga byo biruma bano ababeetoolodde nga bo tebafaayo tebibaluma. Omuntu asooka ye muntu afudde kakama ye afa bufi talumwa tafaayo ajoga naye abantu balabuna bali mu kkaaba ye ali awo tebimukwatako. Owookubiri ye musiru kati ye akola ekintu naye nga yeera tebimukwatako kubanga ye musiru. Kakati ffe mu DP tetulinamu ebyo ebiti ebibiri temuli bafu ate tetuli basiru. But temwagenze ku extreme at least singa mwagenze okay tetugenda kusimbawo candidate nekine musirika ne musukka nga tetugenda kusimbawo muntu yenna naye ate tugenda kuwagira ono abadde mu buyinza emyaka 4. Ate kankubuulire mwami Kungu bw'olabanga omwana alabirira ennyo kitaawe n'atera okufa
oyo mwana wabuukangayo n'eddaame togamba nga nti yali musiru. You need to say that again. Maybe I should ask the question again. On pecho. Because mbuza nti lwaki gwe ne Honorable Mao temwakumye mu kugamba nti nga DP tetugenda kusimba muntu yenna kuba president ne musirika. But instead you went ahead ne muga nti okay wadde guli bwe gutyo nze Mao ngenda kuwagira mwami Museveni munonyeze n'akalulu nze mbidde ngenda kuwagira mwami Museveni. Did it necessitate mu kwogera n'ekyo? Kati waliwo ebintu bibiri. Ekisooka tumanyi bulungi nti gwe bagenda okulangirira nti yasinze. Ekyokubiri tukirabira ddala titasobola kuddako ebisanja bibiri. So kati ffe tufaanana n'omwana alabirira kitaawe ku kitanda mu ddwaliro. Mukola ki? Tufaanagana n'omwana ye ng'asulana ku kitanda kitaawe mulwadde mu ddwaliro. Kuba ekisooka aba amanyidde ddala nti kitaawe mulwadde era aba apima nti essaawa yonna oyo bw'avaayo n'eddaame tolowooza nga nti teyategeera. Aba yabala. Amapeesa aba yaganyiga bulungi. Eddaame tulyetaaga. Kakati so Mao n'embidde bali mu kunyiga mapeesa. Ffe twagala ddaame. Ffe tetugenda kumala budde. Muwadde essuubi nga bwe mwagala enkyukakyuka okuva ku mwami Museveni ogenda ku muntu omulala. Yes. Eno y'engeri y'enkyukakyuka ffe gye tugyagaddemu. Omanyi kankubuulire mwami Kungu, nze nkugambye nti omuntu bw'aba takyusiza mateeka n'aba nga yalonda abagenda okubala obululu nga gwe balangirira nti yasinze yabeera president, kitegeeza tewaliwo kulonda kuba president. N'olwekyo abantu ab'ebiti ebibiri bonna bawagira ye. Ffe abamuwagira n'abeesimbyewo nti abo bale bonna baba bawagira ye. Lwakuba entegeera y'abantu olina gyawulamu ebiti bibiri. Eriyo abakitegeera amangu n'abatakitegeera. Ate nga si musango. Eriyo n'ayinza okuyita omusiru naye nga ekikuyisa omusiru kubanga kyetaaga magezi okutegeera nti oli mugezi. Kati ate tagayina amagezi gayina okukozesa okutegeera nti oli mugezi takola ki? Tagayina. So n'olwekyo kimwanguyira okuyita omusiru. Naye nkugambye nti abantu ab'ebiti ebibiri eyeesimbyewo mu kulonda okw'amateeka amakyamu n'omuntu awagidde eyagakola bombi bawagira President Museveni. Naye si buli muntu nti ekyakitegeera. In fact abaana b'ennaku zino bayiyiza nti kano kabagezi bokka. So mwe kye mukola kyabagezi bokka. Bagezi bokka kuba tugamanya maliriza tulabe ekiddako. Kuba lwaki tukayana naawe nga tetugenda kuwangula. Muli mu mupiira naye ne refu yennyini ye namba 11 owa tiimu gye mukubagana naye. Kakati gobeera tomanyi bulungi results zinavaayo. Njagala okutegeeza singa twali tuli serious kisoboka ensi okugiremesa okukola obululu okugenda mu kulonda singa kuba kukyamu. Wano mwaka oguwedde twalina okulonda mu Africa kwa mirundi 17 naye okulonda kwa mirundi 13 kwokka kwe kwagenda mu maaso. Ensi endala zasazaamu okulonda. South Sudan yasazaamu, Burkina Faso yasazaamu, Mali yasazaamu. Njagala okutegeeza n'ensi ezalonda omukaaga ensi 5 opposition ye yatwala. Neyo omukaaga South Africa opposition wetatwala. ANC incumbent bagihambolinga okukola government yale ina kukwatagana na kibiina kirala eky'okuludda oluvuganya. So n'olwekyo mmwe bwe mubanga tubabuulira nti tukole bino ne mutawuliriza. Omanyi bagamba embazi yerabira mangu naye omuti teguyinza kwerabira nga gwe yatema. Gwe tegwerabira. Kakati tukyali mu bano omanyi bw'oyigira emmotoka ku speed togiyiga ye kuvuga. Kati eri abayize emmotoka naye nga bagiyigira ku speed tebayinza giyiga. Baba tebagimanyi. Waliwo ababiyigidde ku speed. Ku speed. Kugamba balingera ezo ze graduation za nasale ze balimu. N'ebyambalo bifaanagana oyinza n'okitimba mugundi naye ng'omwana wa nasale. Tosobola graduation nga banasale. Nasale. So n'olwekyo bwe tunaaba tetuze ffe abamanyi ekyokukola bwe tutakiteeka mu nkola ensi tegenda kutereera. So mwina kwongera kusomesa bantu. Ffe tugenda kwongera kusomesa. N'olwekyo the next voice egenda kuba ya
abo abalina amaanyi n'amagezi aganayogera ebiddako okutereza eggwanga. Okay. Well, mbulira ku bigambo Mwami Mao bye yakozesezza bwe yayogedde nti ebine bitano DP, NRM, UPC, DF ndoza ne FDC nti big five then bali abale baise bagende group that there are two groups eno eyagala okuteesa okusinzira ku ye eri mu big five ne group eri eyabagende and again what we are going to this is going to be the most quiet election. I don't know what do you read mu bigambo bya Honorable Mao? Ebintu ebyo twabimubuuziza mu lukiiko olufuzi olwa DP era yabinnyonnyodde. I need to play these words. So kulizo kati Honorable na tulabo batuwuliriza asobole okuwulira ebigambo bya Minister Norbert Mao bwe yabadde ayogera. Even need to contest for anything, by the way. I don't need to even contest for LC1. I will remain a Ugandan, and I know my time will come. That's why I'm very calm. So tell anybody who is worried about Mao, let them remove Mao from their head. Mao is president of DP. I am the flag bearer of DP for president of Uganda. That is the position I have. Now, Binaisa once said that Kampala is a city of 7 hills and 7 rumors a day. So that is one of the 7 that you have. In Uganda, there are now 2 political blocks. What are blocks in Uganda? Ebibondo. You can't say BY. BY is a bit small. Obubondo bubiri mu Uganda. There is one block of people who believe in uniting Uganda, and they believe in cooperating with one another. They believe in dialogue. That group has NRM. That group has DP. That group has UPC. That group has FDC. That group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is the big block, and it is the biggest block. And that group is going to grab at least 80% of the Ugandan vote in order to take Uganda beyond President Museveni. And that's why you should not worry about running to exile or looking for a visa. You don't need to run. The future is bright. Do not have any fear. That group is going to be together to hold the country. That is the cement. Ezimbo Lutindo. The quick drying cement. That is the cement. Forget about Debubadi. In Debubadi, people talk on TV, but now me, I'm telling you that that's a group of 5. And we are still looking for others. Others are going to come. That group is to protect Uganda as we escort President Museveni. Now that is the transition I've been talking about. For you think a transition is a switch. That now you switch on, off. On, off. That's not how transition works. Transition is, I won't tell you the details, but I'll tell you that that's a block for securing the future of Uganda. You can even add PLU if you want, though you can include them as part of NRM. So that is going to be a broad majority. Now, the other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the Agende group. The Agende group has
PPF, the PFF has PFF, it has now ANT, I understand. NUP is also generally part of that block, though the glue between them is weak. But for purposes of understanding, you can call them a block. That block will have probably, take or leave, 20% of the vote. But that group is very poisonous. They have Busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why before you are given a gun, you go for tests and you are asked one question. Under what circumstance can you take life? Can I take life if that is my car and somebody is coming to remove the indicator just because I have a bastola? Omanyi twabimubuuzizaako mu lukiiko olufuzi olwa DP luno lwasazeewo obutasimbawo candidate. Lwawedde lwatandise ssaawa 3 ez'okumakya ne luggwa ssaawa 9 era ez'okumakya. Ag'olunaku olwadzeeko mwatandise kumakya ssaawa 3 ne muzibya ne tukeesa paka ssaawa 9 nga twogera debate, full-fledged debate. Fe byaffe tosobola kuduumira wabula muyina okwogera ne mukkaanya oba ne mukuba n'akalulu majority ne wangula. So nannyonnyola naga one nti teyayogedde nti we are going to have a silent election. Yagambye quiet election. Silent kitegeeza coercion. Quiet kitegeeza interpretation, description of an environment. Ndibweto bejjokuba. Ekyokubiri n'agamba nti wano mu Buganda tuyina ekinyonyi bakiyita kiwuugulu. Bagamba nti bwe kikaabira ku nju waba wajja kufaawo ki? Waliwo abagenda okufa. Kiba kibika. Niti kitta muntu era toyinza kugamba mutandike kutta biwuugulu. Ekiwuugulu kyabadde kiranga wano wajja kufaawo ki? Omuntu. Tugenda kuba n'akalulu nga kasiriifu. Ekiwuugulu bwe kyagambye. Ye yabadde kiwuugulu. Naye kakati baba bantu baagala kutta kiwuugulu bwe kikaabira wano wajja kufaawo omuntu. So n'olwekyo okuyingizamu ebibiina bino kati ebibiina bino yabadde akola description. Omanyi mwami kungu tulina obuyaayi obuli mu nsi muno nze sibulabanga era simanyi nsi ki gye tugenda kuba nayo. Okimanyi nti ebibiina byayagadde n'okwekaayanako naye ng'ate bimanyi bulungi nnyo nti kyayogera kituufu. Tibyagalira ddala, tibiri mu kasamba tuko, tebiri mu biteesa ne Museveni. Tewaliwo kibiina kye yayogedde nga tekiteesa naye. Yayogedde ku bibiina 5. Gwempaayo eki ebiri mu group. nga tekiteesa. We can talk about them. NRM yennyini kye kisooka. Ekyo yakiteeseza. UPC. UPC ndoza ne mukyala first lady wa UPC ali mu government nga minister. Betty Amongi Akena. Kati mpaayo ekirala. DP minister, president ye minister ali mu government. Mpeyo ekirala. Omanyi njagala nnyo amazima mwana. DF. DF oyinza n'ogamba balina omusiri gwe balimanga bwe batunda kasooli nga zijja ezikola ebyobufuzi. But this new party, you mean it's already in bed with the NRM and Mr. Museveni? N'ekigifudde empya kubeera mu bed. Because it's a new party. Gwe lwaki baakoze endala? Tewabaddewo party endala. Zibaddewo. Tebalina mwe bavudde? Bavudde mu NUP. Ebaviridde mu ki? Era bw'oba owulira ideology yaabwe egamba ki? Kuteesa. So Norbert Mao yabadde ategeeza bino byonna ebibiina birowooleza mu dialogue. Mbaayo ekiwandiiko kimu ekya DF nga tekyogera ku dialogue okuteesa ne Museveni. Omanyi bwe batuuka awo babyogera mu luzungu abantu baleme kubitegeera. Abatuuliza dialogue kitegeeza okutuula ku mmeeza y'emu ne president wa Uganda aliko. President Museveni temuteesa ku ngeri eggwanga gye mwagala litambule. FDC era naye n'ekyagitawaanya era kyekyo.
era bali mu nteeseganya kubanga kyalimu bayogerako ne ku ssente ezaavaayo nga buyambi bwajja bagiyambeko mu kulonda si kyekyo bw'oyambako omuntu nga tokolagana naye muba muteeseza so ekyo kyeyali ategeeza naye bannayuganda baagala nnyo okulimba bano bali mu kwekwasa tebaagala kuwulira bantu mazima so Mao yayogedde amazima gegabanyiziza. Yes, tell the people the truth. They should judge you by the truth, not by the lies. Bannabyabufuzi benda bawo abambala zi Gomez omanyi kakati tugenda tufuna obuyambi nti tufuna intelligence information. Bannabyabufuzi abambala Gomez ne bagende wa President Museveni bakwewunyisa nenga atenga bebasinga okulekaana byaddala cause mbadde ngambi wulira banga era lwe ndiwulirako omunga awakananga ali ku listi yange nja kujja musome wano ndete n'obujulizi omanyi kati abantu baffe balinga mwami kungu bwe muba mugoba omubbi abbi akasimu wali mu paaka mugenda mulekaana nga mugoba nti omubbi okimanyi naye amagezi gakola kulekaana nti omubbi kati buli muntu amuyitako ngalooza ye yagoba omubbi kumbe ye mubbi alekaana omubbi wuuyo ayisa wuuyo. Kati abantu abasinga obukyamu be batuula ne president wa Uganda mu nkukutu kubanga bo baba batutteyo bizibu okutegeera abatuula naye nga muteesa ne muteeka ne mbiwandiiko nga DP mu lwatu. Yes. Ours is a political strategy. It is a cooperation. Eri na mundagaano naye biri ebibiina muteesa ku kyekyo kye mutaagala bantu bamanye nga mukukuta mwakava mu kuteesa gye muvudde tugenda okulaba nga list efulumye bano be bafuutu soja ababadde mu layini okero baba bakwata nga babitegeera batya kugamba eriyo abantu nze ekyamazima naye tujagenda tubategeera ebyobufuzi nga bwe bitambula Mao teyayabiza banne tiketi lwaki beekwekerera ensi nze mbadde ndowooza nti tuli mu kuteekateeka Kenya nakugamba wano tuli mu Kenya eya 92 akyogera wano era gye tuli mu kuteekateeka 92 wala myaka emeka egyo nga 33 tuli mabega ku Kenya emyaka 33 emabega wano yo we yatuukira neeta ebibiina neetandika okuteesa Moi n'abyawulayawulamu paka lwe baatuuka 2010 ne balyoka batandika okukola ku nteeseganya zennyini ezikola ssemateeka ne batuuka ekiseera nga Electoral Commission president w'eggwanga si yagironda nga wabeerawo pano nefuna amanya 10 ne gagenda mu parliament amanya ne gagenda ewa president n'alonda mulimu muba mulonza abantu nga si babe naye nga pano eriko Kenya Law Society kweri coalition of political parties kwebali kugamba muba mwalonze tiimu nga teina allegiance towards one candidate bw'obuulira bano abantu baffe tebamanyi ate bakugamba tebaagala kumanya bo they are social media warlords kugamba olabye ddala ng'omuntu afuuse mu bwakitalo nnyo naye nga warlord wa social media they are what social media warlords n'azimbana abamunene oyajja kukuba oyakose social media gye basobola okuswitchinga off but nga bwe bakola Facebook eba naye nze simanyi bantu baffe engeri gye bategeera bino TikTok na biki gwe muyita dictator asobola okubijjako omulundi gumu naga mubadde muteekateeka kwokya petrol station tujja bizaako ng'okulayira kuwedde onayo aleese ebya Goliath ebintu bya Goliath byaggwa mu ndagaano empya Katonda bwe yazuula nti kati tebikyakola ye nyini alina okuleeta omwana we abaafiiririra abantu kati tuli mu stage ya mwana kati ebya Goliath tebikyakola. Good evening everyone. Here my opinion is that those people, they already know the next president, so according to me there is no reason why I have to be worried about next year. My people, I love peace. Listening here in Lubaga, I'm on Nesmas at Lubaga. I get already mukulembeza ddaka amanyidwa Katalaba Nsonga lwaki wali badde obunkenke kubanga ebinyumu bagaba basule bulungi bannange musule bulungi ababadde ku gundi yaffe eno banamwebala kubeerako ate kati banjigiriza waliwo abavumye babadde babiri bokka abablokinze ne njigiriza engeri y'obukola wano kati bolaba nkublokinze nga omanya gw'ovumye naye olina kuwakanya oba kuwagira tukomyo